Kiteeberezebwa nti abantu abasukka 10,000 mu ggwanga batawanyizibwa ekirwadde kya kansa. Abasinga kuno bajjanjabira ku Uganda Cancer Institute okuliraana eddwaliro ekkulu ery'e Mulago. Okuva entambula y'olukale n'ey'obwannannyini yayimirizibwa, abasoba mu 10 ku balwadde bano bakonkomalidde ku ddwaliro lino erisangibwa e Mulago. Abamu ku bano baasibulwa bagire nga badda eka, so nga abalala baali bakugira nga baddayo bakimye eddagala nga wayiseewo ekiseera. Haruna Kabuuzo okuva e Jinja yakamala wano wiiki 2 era ng'esuubira okudda awakalikendedde oluvannyuma lwa gavumenti okwongezaayo omuggalo ssabbiiti 3 nnamba. Okuva endwadde eno okufa yatandika ndi eno sirina ntambula, sirina ssente zinnyamba, ndi wano wenti nga we mundaba. Ono y'omu ku bangi abakyakonkomalidde wano nga kumpi tebalina na kyakulya era nga basula ku mbalaza oba weema eno nga balinda obuyambi okuva eri gavumenti. Embeera eno eyinza n'okubaviirako okufuna endwadde endala ng'omusujja gw'ensiri. Abasinga bava mu bitundu omuli Kabale, Gulu, Soroti, Jinja, Masaka n'awalala. Chemotherapy is given in doses and they are not given at once. You have to come back for review and then they give you another dose and something like sometimes. Obujjanjabi bwa kansa tebukolebwa mulundi gumu nga n'olwekyo embeera gye tulimu eyoleka nti waliwo obuzibu. A looming problem. There is definitely a need to ensure that as we focus on the response on COVID-19, the integration of care of cancer patients is looked at as an approach which should begin to move concurrently. Kyokka abakulira ekifo kino bategeezezza nga baliko enteekateeka gye bakola okufunira abantu bano entambula. What we have decided is the nearest we can get these patients is at the district level, and we would assume that ffe tusobola okubatuusa ku district era tusuubira abeeyo banaakola enteekateeka ezituusa abalwadde mu maka gaabwe. Respective homes. So we are going to be moving at least in 4 directions. There is going to be a vehicle that will move northwards, dropping the patients at the different districts, and then there is one that will be moving eastward, doing the same west, and then also in the central region here. Ono tumusabye atunyonyole obanga tewali kyamangu kyebasobola kukolera abantu bano. Omuli n'omulwadde ali okumpi yava ekireka akyali wano. Immediately when these measures were put in place, there were so many uncertainties, and then of course scrambling to come up with the best strategy to handle, and it is that has actually made this delay. Dr. Olemu agamba nti waliwo n'abalwadde abalala bangi abali mu byalo abeetaaga okuleetebwa mu ddwaliro lino mu bwangu okuwala ekirwadde kya kansa okusaasaanira omubiri gwonna. Once you are diagnosed, you should not just sit at home. Bw'ozuulibwa ne kansa tosaana kutuula waka okuggyako okweyuna eddwaliro weekebejjebwe era otandika okuweebwa eddagala. And then treatment. Gavumenti nayo etuulidde enteekateeka gy'eyina eri abalwadde ekika kino. Nga Pulezidenti bwe yalagira emmotoka zonna eza gavumenti eziri mu disitulikiti zibeere nga ziweebwa omukulu avunaanyizibwa ku by'obulamu. Tusuubira nti emmotoka ezo ziyinza okuyambako okuleeta abantu bano e Kampala naddala Cancer Institute. Ekyo bwe kiba kisobose tugenda kutuula nga National Task Force tulabe nga abantu baffe tubajjayo tutaase obulamu bwabwe. Mu kiseera kino ng'ekirwadde kya COVID-19 kyefuza eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu waliwo okutya nti abalina endwadde endala tebakyafiibwako nnyo.